Mwana wa maama nakusuubiza okuwa buli kamu akali mu kutambula obeere nga weerabirako omukolo ogunyumye. Abantu baleese ebintu ndowooza ogezaako okubiraba. Layini mpanvu nga bw'ogezaako okubeera ng'ogiraba. Abantu banyumye, abantu basanyufu. Carol Nantongo akikoze, akifundikidde era nga bwe yayimba akayimba ke. Haruna Mubiru ayongedde maaso okusanyusa abagole bw'aggyeeyo obw'50,000 n'abeera nga abusuula wansi nga bw'agezaako okubeera nga afuuwa abagole. Libadde essanyu jjereere nga bw'ogezaako okubeera ng'ate olaba. Omuyimbi Spice Diana ayongedde maaso okubeera nga akyamula abaagalana bano ababiri. Wano nno agambye mwana mulenzi Dylan okubeera nga alumya abalabi. Mwana mulenzi naye akikoze, awo enseko ne zongera okubeera nga zibatta. Enzanga kalo n'omulenzi ono era bali bagenze ku byabwe n'aŋŋamba nti muganda we ogenze tuuka eno enkubira Sara Semakula naga nti kalo nga musanga n'omuntu gwe simanyi kuba abaana ba Semakula abamanyi kimanyira naye leero naze mufuna simu nti agenda kufumbira muganda we katonda abadde kwakola siagadde bategeeza nabalaba twaleeri njagala okwebaza Lusumba Bugembe essebo obireko mu ngalo. Oluvannyuma lw'okutuwa ebyafaayo ku baagalana bano ababiri okuli Carol Nantongo ne mwana mulenzi ono Dylan, Pastor Wilson Bugembe ayongedde maaso okubeera nga asanyusa abagole. Ng'amaliriza okubeera ng'atuwa ku byafaayo by'abaagalana bano ababiri okuli Dylan ne mwana muwala Carol Nantongo, Pastor Wilson Bugembe ayongedde maaso n'abeera nga ayimbira abagole.